Gavumenti etadde akazito ku basawo b'ekinnansi era nga bonna abali mu mulimo guno bakuyita mu kakungunta ng'anaalema okuzikiza omuliro wamu n'okugaaya amanda ng'emmandu ezimanyiddwa bwe zaakolanga wakugobwa mu busawo bw'ekinnansi. Nagamba nti ndi musameze ndike mando amawango tukumewa n'ekyoto eyemu examination gye tugenda okubateekako tukumewa n'ekyoto kyake manya mukubakagoma buli yenna alemererwa okuba ku kyoto awo oyesaba agenda alizimulule. Minisita Nadduli agamba nti kino kituukiddwako lwakulwanyisa ebikolwa ebya kisaddaaka baana nga bingi ku bino bisuubirwa okuba nga bikolebwa abasawo abafere ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Era engeri gye tujja okujjamu abo abasaddaaka abantu abasaddaako ya akutuma akaana ng'ayagala okukutiisatiisa ate naawe n'omeera ppiri n'okaleeta awo nenaffe okukukwatako. Abasawo b'ekinnansi n'abasawuzi bangi abamerukawo buli lukya naye nga Minisita Nadduli alagidde bonna bawandiikibwe buto okusobola okumanya buli omu ebimukwatako. Bawandiike bulungi embaagala mu lukalala tujja kukuŋŋaanya amasaza nti mujje wano. Minisita okwogera bino abadde aggulawo omwoleso gw'abasawo ab'ekinnansi mwe balagidde eddagala ery'enjawulo lye bakola basobole n'okulyongerako omutindo. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Paulo Matovu ku WBS TV Amasunsule.